Okusookera ddala njagala kwebaza mwami Honorable Bobiwine a.k.a. Robert Ssentamu Kyagulanyi. Bobiwine mulala ne Mr. Kyagulanyi Honorable mulala naye mulala kituufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Okay, omulabi wa Nyondo wenna atulaba essaawa eno mbalamusizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'asinzira okuba nga atulaba. Erinnya n'eddoboozi of course nze Medi ng'era nze muweerezaawo olwaleero. Ku mulundi guno nate era kyanjawulo muko interview ekoleddwa Indo era nga tuli waka studio yaguddwawo wenna ayagala otuleetera business just reaching out ku number zaffe zijja kuba ziyitawo ku screen for any kind of business tuba tusobola okubeera nga tukuweereza. Mu studio zange oba mu studio zaffe nate nina omugenyi gwenkyazizaako olwaleero nga ayina ensonga ez'enjawulo zagenda okuba nga ayogerako gye muli. Era kansuubire nti interview eno enaggwe era zijja kuba zikola amakulu oba oliawo mu ngeri emu oba endala. Mukama wange nkwaniriza nate mu studio za Nyondo Media. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Twasembayo okubaako wano ng'olina ensonga z'olutaanyaako eri eggwanga. Naye ate era wadde waliko naffe wano nja kusaba osooke weeyanjulira atulaba ate tulabe nga tubigayagayamu mpola mpola. Kakati ng'era luli amannya nga yenze omunu wamanya Gracious nga twaliko ffenna omulundi ogwaggwa ne tubako ensonga ze twayogerako naye ng'era nti buli lukya wabaawo ebikyuka waba bigenda obulungi waba bitagenda bulungi so ne twesiŋŋana nga lazima nga neetaaze obanga mpulira era ekiruyi ekyokubaako era kinjogerako eri bannaffe kubanga oba oli awo omu babiri kisobola obbayamba kisobola okubaako gwe kiyamba. Okay, ndowooza amannya go sijja kugaddamu kubanga gogeddwa bulungi okuva eri nnyinigo. Mukama wange nate olwaleero bintu bingi nnyo ebize bibaawo mu week bingi naye ndowooza kijja kukola nnyo amakulu nga ensonga z'otugambyeko kujja okugamba munauganda nate olwaleero gwe kennyini azanjizza kuba wano ku Nyondo Media tetufulumya mawulire ga mu nkuubo. Gundi yaŋŋambye ABCD, gundi yagambye kino. We speak the truth from the horse's mouth. So tugenda kutandika n'ensonga gye wakoonyeeko yaba fake agent. Bingi bitambula enkya n'eggulo, this and that. So njagala tutandikiraawo ku mulamu ogwo ogezeeko okuguttaanya. Munauganda yandiyagadde okumanya kiki kyomuleetedde ku nsonga ezo kuba bangi babbibwa waliwo yabbiddwa eggulo waliwo yabbiddwa leero. In fact waliwo n'agenda okubbibwa oba ali mu kubbibwa n'essaawa yakati waliwo ali mu kubbibwa nga mupya tamanyi kikyakkola. So oba oli awo waliwo kyoyinza okugamba munauganda ekiyinza okubaako kyekimugattako. Kakati nga bwe twayogerako luli nti tubaddemuko wano akabanga tufunye emikwano tufunye abantu ng'oluusi takumanyi nakukumanya ajja buzi nagamba najja mu inbox oba nakusanga kukubo nakola ki nawulira nga yagala just ayagala bwagazi akugamba ekimuluma oluusi omwoyo ku magezi
olusi okole ki naye kati olusi bw'omuwa ku magezi n'ogamba kati ogenda okulanga ekintu kibadde ku bantu ng'omu babiri kati n'owulira nga weetaaze nti kale singa nsobola okubaako wenkyanjuluza kwegamba nekibeera nga kigazi nekituuka ku bantu bangi kubanga ono osobola okwogera naye mu inbox oba ku kkubo oba luddawa naye ng'oluusi wali ate omulala ali mu kusiŋŋana ekintu bwe kityo yensonga yemu muganda wange ku bannyinaffe era abali wano mu kubonaabona bannyinaffe ne baganda baffe kuba kino ekintu nagenza okuzuula nga kiri ku ffenna abalenzi n'abasajja lwakuba nti ekyenjawulo okuffa abasajja tufa kyasiiri tetwogera oluusi bw'oŋŋamba nti genda ositula ekidomola ky'amazzi nkuweeyo capati ngenda nensitula oluusi omukyala kyatasobola dakiswa nti oluusi omukyala atuuka n'atendewalira n'akubulwa n'agamba bannange muntaase naye nga muganda wange ffenna kituliko ffenna kakati nzija okuzuula nina evidence y'abantu nga 3-4 ng'ensonga y'emu kuba agents kubawo nyaawo ba agents si bano fine tuyina ba agents abalungi tetugamba nti bonna naye tuyina abantu ba fake agents abaana bali Saudi omwana atuuka mu kiyumba gye bamutadde akolamu ennaku 3 ennaku 4 myezi 2 embeera nekyuka bwemala okukyuka bwaddamu okukuba ku agent eyamuleeta oba okukuba ku office eyamuleeta taddamu kulabika bwaddamu n'alabika agenda kumala kuwuliriza oli gyali gyakola oluusi n'afuna okuyambibwa kubanga babosi olwedde bo baasasula kati agent kizibu okugyayo omuntu gwe basasula emyaka 2 nga agent sente yazirya kati awulira okugyayo nga kizibu so ba fake agent si bano tusaba Uganda bakikoze nnyo naye nga bakozesa kakodyo ki ba fake agent be bano either asobola okuba nga alina kampani gyakolera oba nga tagirina naye nga kyakola ajja kugenda mu byalo asolooze abaana ate ng'oluusi omwana ye tamanyi gyalaga agent agenda kuva mu kibuga Kampala oba Iganga oba Lukunjiro oba Busenyi oba luddawa kati ye avuge emmoloka ye atambule mu byalo nti alina kampani gyakolera etwala abaana ebweru nti kyetaagisa nti nze kanstompa amannya go passport ebisigadde bindekere sente meka bukadde 3 kati nfunye nnyo mbadde ku Uganda nga sinajja kwa wano nakajjawo nga oli agamba nti nze nafuna abinkolerako nti ate kino nti nafuna abinkolerako kati nga agent yajja kugamba mpa obukadde 3 mpa obukadde 2 gwe byonna ojja kulinda tiketi yo ne visa naye nga wakati waliwo system awo gy'olina okuyitiramu kyenkireetedde kyekirwa nti banno bannaffe nawulirako wano mukama waffe ambassador agamba nti mulimu emitendera gye bakyayitamu ku baana abali ku deportation banoonyereza 1 omwana yajja atya 2 yakolebwako atya empapula ze okujja wano kakati kigenda okuzuulibwa nti ebiseera ebisinga abaana ababonaabona agent aba yayisiza omwana mu fake authorities kati nti bw'amala okuyisa mu fake authorities kati bw'otuuka n'otandika okubonaabona yamala okukiyisaamu aba talina bw'agenda kuddayo n'okuba essimu agent nfa nga ekyo yakimala kakati nti ba agent abo bamala okuŋŋaanya abaana abo n'abajjeeri jjukira omwana avudde Mukono avudde Ntungama avudde Sorota avudde Luddawa kakati ye alinda bulinzi kumugamba nti visa yezze naye tagenda kugoberera kati ono fake agent bw'amala okuleeta details z'ono omwana tagenda kuddayo ku kyalo gy'ava omwana agoberera abakulembeze abamutwala
kati nga nja kwogera akantu ke tuyita vetting. Waliwo akantu ke tuyita akapapula ke bayita vetting nti kampani eziri e Uganda zonna omwana bwagenda okusabayo omulimu nga bamukkiriza okutambula naye okukolegana naye balina olupapula lwa vetting. Simanyi oba olumanyiko. Njagala osembewo akati katono nnyo mukama wange. Munnayuganda ali wabweru eyo bangi ebyokusoma bitusumbuwa abamu tebyagenda bulungi abamu tetwalinnya nayo. Ojja kwesanga nti omwana avudde ewaka akulidde mu famire nga tamanyi naye bagula kitabo yadde pen. Yes, ng'era y'omu ku abo bagenda ogwa mu kkowa eriferebwa eribbibwa. Kati bwawulira akagambo vetting ekyamazima oba omulese, so nja kusaba ogonzeemu mu kigambo ekyo kakati n'oyo agwa mu ttuluba eryo ategere vetting. Vetting kibyanga kunoonyereza ebikwata ku muntu. Obanga bwe bandikugambye nti tambula ng'Omuganda nogamba nze gundi, tata wange ye gundi, jjajja wange ye gundi. Kakati ne kiri mu ngeri y'aba security wise abakikozesa kati yo kampani ekuwa olupapula olwo nga lwakuvetingibwa. Okuvetingibwa kwe kunoonyerezebwako ebikukwatako nti olupapula olwo ebiseera ebisinga bwe balukukwasa gwe omwana agenda okutambula olina okulutwala direct ku ggombolola kw'ova. Ku ggombolola okwo kuliko abakulu abatuulawo oba abakwatagana n'emirimu egyo mu gavumenti be bayita bagiso oba diso kubanga kati babiteekamu agali amagombolola zafuuka divisions zafuuka what districts bikitwala tugende kati nti abandi bagiso ne bafuuka waliwo badiso ne bagiso bona bwe batyawo. Kakati nti giso oyo ayina olupapula kampani entuufu eriregistered okutwala omuntu ebweru zonna empapula osanga azirina amannya g'ebitongole ebituufu osanga abirina era bw'oleeta olupapula olwo kubanga nkyogerako olw'okuba nti nange nakolebwako wakati mu kukolebwako mukama nansasira nenzija mu kintu ekituufu. Naye nkiwulidde mu bannyinaze ne baganda baffe nti bwambala okujja nga ayitidde mu mikono emikyamu nga agent teyamuyisiza mu mikono emituufu atuuka n'abonaabona naye bw'atuuka okukubira agent oyo nga takyalina kyajja kunoonyereza kubanga yamuyisiza mu mikono ki. Kati nti abaami abo ababeera ku magombolola abeera n'olupapula nga gavumenti yalumuwa luliko amannya g'ebitongole byonna ebikkirizibwa okutwala abantu ebweru. Era nga bw'otuuka olupapula bw'olutuusa ku ggombolola okwo lubaako erinnya lya kampani gy'ova kati amala kutunula wali n'alaba kampani eyo agirinawo ekyo ne kiggwa. Bw'amala okulaba nga kampani eyo agirinawo n'ayingira mu kitabo ayinawo ekitabo awandiikako amannya go. Bw'amala okuwandiikako amannya go n'awandiikako erinnya lya kitaawo ne maamawo n'awandiikako ekyalo kwe bali nomata ne bw'oba oli mu district ndala oba kati ng'abaana abasinga babeera mu bibuga oba maama we ali mu kyalo si nsonga oba taata wo naye awandiika amannya ga kitaawo ne maama wo n'ennamba yaabwe y'essimu. Era bwe baba tebalina akugamba leete namba endala gy'omumanyi nti in case tusobola ogikubako ne tubafuna. Kakati mukama wange sabo simbewo kakati awo katono. Munnayuganda ali eyo nsuubira ensonga zinajja ziwulira bulungi bw'anaabanga ataddeyo amatu okugezako kunoonya okumanya n'okuyiga. Naye ensonga zino ze tuli mu kwogerako zonna bangi bazze bazoogerako this and that. Ne weesanga nga abamu baabaze okubanga babaako measures ze bateekawo. Omwana ow'obuwala naddala akola ekiyumba nze mbayita ba house managers ne bagezaako okunoonya empenda oba okusala amagezi okuvuunuka ebyo ebizibu bye bayitamu. So nze ng'omuntu ng'era nja kubuuliza on behalf eri ali eyo ayinza okuba nga yaferebwa abbiddwa n'ali mu process y'okubbibwa n'omwana essaawa n'ali mu kiyumba nga talina kiddako oba oli awo
Mwene bya communication tebiriiwo bamujjako essimu biki. Kituufu ekyo. Magezi ki g'oyinza okuwa munnayuganda ali mu mbeera eyo okusinziira ku nsonga gye tuli mu kwogerako aba fake agent era akoze atya okulabanga embeera ey'okuferebwa eyo agivvuunuka oba agyewala tagigwamu oba obutego butabugwamu n'oyo ali eyo mu kiyumba ayinza okuba nga ali mu buzibu obwo oyinza muwa magezi ki okuvuunuka embeera eri challenging bwetyo? Kati okusookera ddala njagala kusooka kutaasa abatannaba kukiyingiramu ekiyumba asuubira akirimu nali mu transit ajja. Yes. Nti benjagala okusooka okutaasa basobole okulabika nti Uganda tuleme okulowooza nti tuleme okwesuulira obwannagamba kino kitwala ne ku bazadde. Omuzadde bw'omma nti omwana agenda kutambula omusuubira okumutambuza okubaako olugendo lwatambula nga bino ebyokutambula ebulayo okukola omwana mutambulize empapula mu makuba amatuufu n'abazadde agenda n'awagamba nti anti nze nkuwadde emitwalo 5 byonna binkolereko. Kakati ono agenti olw'okuba nti tagenda kuyisa mu makubo matuufu kubanga biri nga byenkugambye byonna bye bawandika nti singa ofuna obuzibu baddayo emabega ne balondoola mpaka ku ground ne bakufuna. Naye kati agenti bw'aba yakuŋŋaanya abantu n'abatwala nga 100 bo bafuna ba government officials mwebali. No omuntu nga atwala district ndala naye n'asayiningira omuntu ava emukono n'asayiningira omuntu ava esoroti n'asayiningira omuntu ava luddawa. Kati bw'otuuka okugenda naye jjukira ye bamusasula. Shigera kuba kati ye agent agenda bakolegana oluusi ne ba government officials ye n'agamba nina abantu bange 10 oba 5 saba bonna bampisizeewo kati balina mpapula. Kati ye n'ateekako omukono ng'alikomendinga naye omwana gw'alikomendinze w'essoroti singa bakafaya kati nga zino eziri mu kubeerawo mukama waffe ambasada kye yagamba nti ali mu kunoonyereza nti basuubira okukinoonyerezaako omwana yajja atya bagenda okutuuka okinoonyerezaako nga tebafuna evidence lwansonga talina proper yes akapapula ako aka vetting kantu katono nnyo naye kakulu nnyo va ku bya passport kubanga passport yo singa ekiro gundi bwemalo internafea yo kansemala okufuna details entuufu ekufulumiza passport entuufu no matter zivuddewa naye ate kanokko kalimu n'okutambula n'omala emyaka ng'okola n'omala emwaka ng'okola ebintu ne bikusobera n'oyagala oddeyo okuyitira mu makubo ge wayitiramu bagenda okutuuka okunoonyereza gavumenti egenda okutuuka okunoonyereza nti omuntu ono yavaawa kuba kitambulira ddala mpaka ku ground kubanga chairman wa LCC astampingako giso n'akusayiningira diso n'akusayiningira ne bawandiikako details z'ennamba z'amasimu buli kimu ku bazadde bo naye bw'oba wayita awakyamu ebyo byonna agent ajja kukubuzaabuza singa bakafa yejja so nze nkubiriza bazadde ne baganda baffe ne bannyinaffe leka tuwe ekitiibwa ssente yaffe yolele mugamba nti agent ogenda muwa obukadde 2 bw'otuule ewaka olinde omulimu guggwe bakugamba nti waayo omwana atuuse naye ng'akutambuliza mu makubo makyamu so awo wensubira okukola ki kakati kuba nnyinaffe olwedde abali mu mbeera eyo bo nsuubira tweyongera bweyongezi basabira kubanga solution yaabwe ebiseera ebisinga etera kubeera nzibu omwana bw'afuluma ekiyumba n'adda ku ofiisi ogenda okulira nti ate bamunoonyereza kiyumba kirala ate bamukola batya ate bamuzizzaayo bwe bityo naye ku batannaba bambi bagezeeko kubanga kyekimu kuba naffe buli mwana kyomanye nti omwana ali ku deportation yenna abamu bayitiramu eyo embeera kati bw'atuuka wano n'abulwa omulimu addamu okukubira agenti we nga tarespondinga lwa nsonga yamuyisa mu makuba amakyamu. Tweyanziza nnyo ensonga eyo. Njagala ngatteko obubaka buno ku nsonga gyeyogeddeko eyo mukama wange bifo nga tetunnakwata ku nsonga ndala. Bannyenaze basebo ne bannyabo mu biti ebyenjawulo njogera okusingira ddala ku bali ku kyondo kya Buwarabu mu nsi zonna. Obubaka buno nabuyisaawo emabegako interview gye nakola nze kennyini era ku Nyondo Media wano. Njagala okuddamu okuzuukusa naddala bendowooza nti bayinza okuba beebasi abakwatibwako ensonga eno.
Minister w'ensonga ez'omunda mu ggwanga wamu n'ebweru ngenda kukozesa Luganda olwaleero yenna gwe kikwatako tukusaba obubaka buno bwe bukutuuseeko okola ekyetaagisa. Oyinza okuba nga gy'oli eyo message tezikutuukako oba oli awo ng'okola omulimu gwo ng'omuweereza w'eggwanga Uganda eri bannayuganda. So tukusaba maama oba taata kuba nze ng'omuntu actually simumanyi for your information and it is surprising. Kitegeeza ku side yange ayinza oba takoze kimala ng'omuweereza w'eggwanga. So nsaba munnayuganda gwe wenna ali ku Nyondo Media mwongere okusubscribinga okusharinga waako onatuuke ku bantu abo bekikwatako na bonna ba representative kwa buli munnayuganda mu nsi mwali representing eggwanga Uganda era nga abasitudde bendewera y'eggwanga Uganda. So nsaba abasebo ne bannyabo mwenna gye muli mugezeko kola ekyetaagisa muno bw'aba afunye obuzibu naga munnaye nsaba kunyambako ABCD ate toteekawo mbeerere mesa ng'olina obusobozi obumuyamba mu kintu ekyo nga tekyetaaga kusaamu ssente. Kitegeerekeka waliwo embeera eyeetaagisa oteekamu ssente okulaba nga omuntu ayambibwa. That is understanding. Ne bw'ebanga embeera ekusobozesa okuyamba omuntu oyo do the needful kikolerera ku lwa Katonda kubanga tetulina kye tusasula Katonda okutuwa omukka gwe tussa. Njagala okusindika obubaka buno eri bonna abo abalina bu office we mukolako mu mawanga ag'Abawarabu nga mu receiving bannayuganda. Allegations nyingi zitambula nti bakomyawo abaana okuva mu biyumba ne mubakuba olw'okuba musasulwa ssente abaana abo baddeyo okukola mu biyumba. Bassebo ne bannyaba ekintu ekyo kikyamu. Omuntu oyo gw'okuba olunaku lw'enkya ayinza okubeera mu office nga yagenda okuyisaawo omwana wo oba maama wo mu ddwaliro genda ofuna treatment yagyetaaga nga last resort naye ng'ajjukira wamuyisa bubi. Simanyi oba kinaakuwa essanyu ng'omuntu oyo bamukadde wakufiiridde mu ngalo ng'omuntu gwe wakuba embooko olw'okubanga osevinga miliyoni emu yamulemesezza. Ngenda sooka nkomekaawo ndowooza ebirala nabyongerako nga tuwunzika program. Mukama wange wabaddewo ensonga endala gye wakoonyeeko eya bannyinaffe ne baganda baffe abadde ku deportation. Nsaba ate ndowooza tukwateko ku nsonga eyo ng'eyokubiri. Kakati ensonga eyo twajogerako nnyo tujogeddeko nnyo bajogeddeko nnyo nsuubira tegakyali mawulire naye recently ennaku nga 2 mabega oba 3 nalabako nga omukulembeze omu si mukulembeze omu ambassador yagendayokko okusobola okubalaba embeera bweri naye ndowooza feedback okuva mu bannyinaffe teyali nnungi. Ekintu ekyo bwe nakiraba specifically tekyampisa bulungi. Ffenna tekyatuyisa bulungi. Oba oli waliyo n'omulala gwe kitayisa bulungi. Ebintu bino baganda baffe ne bannyinaffe banaye kisooka kyenjagala mugenda kunsonyiwa bwe nkozesa olulimi olwo nti ffenna nga bwe tufuluma mu mayumba gaffe oba mu byalo byaffe oba mu bisenge bya bannyinaffe kubanga abaana abamu agenda okujja nga afuluma mu nnyumba ya nnyina n'ekitaawe. Abamu agenda okufuluma nga ye yatambula dda ali bibye. Abamu agenda okufuluma nga ali mu maka. Ffenna tulina ebizibu byaffe ebyatujja emabega. Naye bwe tutuuka eno platform ebeera ya nsi yonna naye nga individual ng'okujja wano wajja individual ng'omuntu nga n'okukirowooza ekirowoozo kye wafuna wakirowooza ng'omuntu oba oli awo n'embeera gye wayina yakusindikiriza negamba waayi wano embeera si nungi genda ate ogezeseeko awalala. Esooka kye njagala okukomentingako nti okutambula ku kyeyo si musango. Ababaddeyo oluusi bakyogereyo bava e Uganda bakola kino Katonda Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama of which nti Mukama yabituwa. Kakati omuntu inze munzikirize yange era mulimu abamu abatwogerera nagamba lwaki oba oli bulungi lwaki wave wammwe lwaki no ensi kansitoba ng'oli ku nsi no matter kala kyoba luddawa ne ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama of which nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda n'atussa ku nsi ate okufuga ebitonde ebirala kati no matter nsi ki gy'olimu you can succeed.
osobola okulemererwa mu nsi endala ne n'ofuna mu nsi endala ne wonna w'oli you can succeed osobola okusimba omulandira ne guloka era ne mu bayibuli waliwo abagamba nti omuti ne bwe guba nga gwatemebwa ne gufa gonna ne guvaawo ne waliwo akaloosa k'omuti akasigalya kakyasobola okukula ate kabale ebibala n'okusinga omuti guli bwe gwali gubaze kati nti osobola okulemererwa e Uganda naye bw'ofuna ka chance nga Mukama agambe kati tambula kufuna akalimu wano n'oloka osobola okulemererwa e Dubai era njaga kuzaamu bannyinaffe abatafunye emirimu wano e Dubai oba n'abazzeeyo si y'enkomerero bakyasobola okufuna chances awalala that's just a bypass so nti ekintu ekyo tujja ffenna wano ku mbeera zaffe nga tewali muntu yadde n'omu oba oli awo akusindiikiriza naye kyampisiza bubi okuba nti oluusi omukulembeze yazze nomata oyinza okuba nga kyali tokikiririzaamu naye njagala olowoozeeko gweoyinza okuba nga badde tomwetaaga kukuyamba naye oba oli awo ayinza okuba nga alina omuntu gwe yabadde ajja okuyambawo kubanga gwe sisuubira nti mu bonna nga bwe babaddewo omuntu ali obubi nga teyalidde teyanywedde afuna amaanyi agasituka okusaakaanya kituufu aba ntegerekeka kansuubire nti ensonga eyo etegereka bulungi nnyo mukama wange eri gwe wenna ndaba nziramu okujjukiza nti tuli ku Nyondo Media kwe tukusinziira okuweerereza nga ndi mu studio ne muganda wange agezaako okuttaanya ensonga ku biki ebigenda mu maaso biki ebize bibaawo ku nsonga eza deportation abanaffe banyinaffe mwenna abadde ku deportation era njagala okwebaza ebitongole byonna ebyakoledde ewamu actually sijja kumenya nti kino oba kiri but njagala okussa ekitiibwa mu ttiimu zonna ezavuddeyo okulaba nga banyinaffe badde okwaba obwo si kyangu bingi ebibaddewo this and that but nze ng'omuntu oba nga tiimu Nyondo Media ne Nyondo Media Management at large twagala okusindika okwebaza kwaffe buli yenna buli kinoomu ayina kye yakoze okulaba nga bannyinaffe baddeeka tusaba Mukama Katonda bwe mukye musinga okwagala Mukama wange kansuubire nti ensonga eyo oba obadde ogiwunzise simanyi ne kansuubire nti oba ogiwunzise ejja kubaka amakulu okugiwunzika kwayo era sijja kugerako nnyo naye nga kyembadde nsaba bannyinaffe tubeere bakakkamu omuntu yenna azze gwe ne bwoba nga tomwetaaga oba tomukiririzaamu naye leka owe chance omulala kituufu nnyo ensonga eyo ntuufu gye mbadde nsaba bannyinaffe tubeere bakakkamu ne baganda baffe ebintu bye tukkiririzaamu birema ate okutwawula ku buntu omanyi ebintu bino bye tusanga ku nsi bye tukkiririzaamu byafunye n'obuntu kubanga nze yinza okuba nga nzize nga gwe oli mulabe wange nga naawe wooli awo toneetaaga kundabako naye oba oli waliwo oli ali mu kulajana gwe mbadde nyinza okutaasa so kati nze mbadde nsaba tubeere bakakkamu omuntu yenna bw'abazze naddala bwe biba nga biyingiddemu ebyobufuzi oba wa DP oba wa FDC oba wa NUP oba wa NRM oba waki tukkirize gwe bw'oba ng'oli tomwetaaga muleke kkiriza abeeko gw'ayamba byayogera tobiwuliriza leka yayogere jamu ekikugasa ekitakugasa kikole ki nsonga eyo ndowooza kyekyo muganda wange awo wennyini nate era nsaba mu ddakiika emu nga bbiri tuwumulemuko ate era tulabike nga tweyongerayo butereevu nate era tukomyewo ne mukama wange oba muganda wange munauganda munange gwe nkyaza mu studio olwaleero kansuubire nti ebigambo ebirungi ebyo bimuvuddemu bijja kubaako kye bigattako gwe wenna ali eyo sebo wekitiibwa nga tuwunzika waliwo ensonga embayo eringa eyokujja wakuwonyeeko ensonga y'ebivvulu bino sibitegeera birimu obumulumulu naye ndowooza mu dakiika nga 5-6 nja kusaba message yo gy'olina gy'oyagala okutegeeza munauganda ogiyiseewo oba oyongera ogitaanyaako oba ogigaziyeeko oba ogiteekeko light mu dakiika nga 5-6 ate tulabike nga tuwunzika program kakati ensonga y'ebivvulu okusookera ddala
njagala kwebaza mwami Honorable Bobiwine a.k.a. Robert Ssentamu Kyagulanyi. Sijja kumwebaza personally ng'omuntu. Omanyi kati banaUganda ekyasinze okutubuzaabuza. Tukyalemeddwa okwawula abantu abo babiri. Kituufu. Bobiwine mulala ne Mr. Kyagulanyi Honorable naye mulala. Kituufu nnyo. Kakati obuzibu bw'abaawo nti wano nze ndowooza yange simanyi gwali eyo ky'oyinza okunyinyonnyola oba ky'oyinza okuŋŋamba era gwe nnaaba nkosezza nga sinaba kwogera kigambo kyonna nsaba mu nsonyiwe. Naye byonna ebitwogeza ffenna tuttaanya kubanga bano bannaffe n'ebira gye tusanga wano ku byeyo singa tebaawo nsubira teri yandibadde ayogera. Kituufu. Naye nsaba mu nsonyiwe gwe nnaaba nkosezza. Kakati abantu twalemwa oba tukyalemeddwa okwawula mwami Bobiwine ne mwami Kyagulanyi. Waliwo abantu abawagira Bobiwine. Nabawo n'abawagira mwami Kyagulanyi. Ne wabaawo abawagira mwami Kyagulanyi. Kakati wano nze mu kulowooza kwange wano mu kujja mu bivulu yali azzenga Bobiwine. Okay. Naye obuzibu obwabaawo baddira Kyagulanyi ne bamugatta mu Bobiwine. Oba muntegeera? Baddira Kyagulanyi ne bamugatta mu Bobiwine. Kakati ku bintu bibiri ekyalina okutaasibwako oba ekyalina okukolebwako either yali alina okujja nga Bobiwine oba nga Kyagulanyi. Kyekyalema abantu okwawula oba oluusi ebivulu batuulira gavumenti si gavumenti si kisigenda kubyogerako nnyo naye nsaba nti abantu tuleme okukihandolinga mu mbeera oluusi etali entuufu. Kakati bw'abanga yajja mwami Kyagulanyi mwami Bobiwine najja ate nga Kyagulanyi lazima ekintu kyali tekigenda kubeerawo lwansonga Bobiwine okujja okukola ekintu kyonna bizinesi yonna yalina emitendera gy'alina okuyisamu kubanga nsuubira okuva emabega wonna yali ajja n'abayimbi abalala bajja ne babikola ebivvulu. Kakati yali alina emitendera gye yayitamu era yali agimanyi. Yali asobola okuyimba bulungi era bw'amala okuyimba bulungi n'amala n'agamba nti naye bannange mummanyi nti yakasente kano kenfunye ngenda kutaasa baganda bange. Era n'agenda bulungi mu bw'obuyinza nga bwe bitambula wano ne bakola ekyetaagisa. Kakati oyo Bobiwine akoze atya? Avuddewo. Kakati Kyagulanyi mwami Honorable Kyagulanyi nti era singa yayina okusinziira ku kitebe kye ekyobukulembeze kuba Kyagulanyi kyoba omanya nti ali diplomatic is now si muntu wakumala gakola bintu mjanjwanjwa. Ayina abayimupi bakulembera almost government number. Ayina ba councillors n'abalala. Nti yali ajja kutuula ku kitebe kye nagamba bannange ng'omukulembeze nyimiridde tuyina ensonga bweti mu ddiiro twagala okutaasa bannyinaffe tukoze tutya kubanga ndaba abantu kati saawa zino abantu bali mu kusonda ssente. Actually njagala okwebaza omuyimbi Diana Spice Diana yes ya contributing obukadde 3.40 naye teyamaze kujja mu kivulu yawaddeyo ng'omuntu ku kitebe kya NUP ng'alumirirwa munnayuganda. Kitegeeza nti singa ensonga eyo bagikwata mu mbeera eyo ne bayingira mu kitebe kya NUP ne bagamba tukoowoola muntu yenna asuubira okontributinga ekintu ekyo kyali kijja kukolebwa diplomatic n'akuŋŋaanya ssente ze bulungi n'ajja ne wano ng'omuntu n'ayita mu mitendera gya olonga ye Kyagulanyi bannange gyakutaasa ku bannayuganda. So nsuubira nti ekintu ekyo bwe kityo bwe kyali singa kyakolebwa mweyembeera
subira tewali tewajja kubeerawo kintu kyonna naye ekyakiremesa mu kutunula kwange baddira either abawagizi be ate munango manyi bawagizi bayinza okusuula omuntu mu kintu kati abawagizi be baddira Kyagulanyi ne bamugatta mu Bobiwine kati automatically ensasa kigenda kusoboka. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukama wange olw'ebigambo ebiwoomu ebityo. Mpozi nate era nyongera okubajjukiza nate era baganda bange mwenna abali eyo abawagira Ugandan music na mwenna abapromota njagala mujje nate tubeerewo ku lunaku lwa muganda wa fono King Ronnie promoter ngaina agenda kuza amazaalibwa gwe wano mu Dubai wamu ne mukyala we Bettina Shams genda kuza omwezi 28 omwezi guno gwennyini ogw'ekumi oba October. Location Almamza Beach ngera abayimbi bangi nnyo oba banabitone bangi nnyo abagenda okubaayo ng'omwono mwe muli Dimiyo, Oscar Bobby, ba tiktokers bonna n'abalala bangi ba professional DJ, ba professional boxers wagenda kubaayo nyama choma, photoshoots etc. So go wena yandiyagadde okubaawo ku event eyo kuba ku birthday ya muganda waffe King Ronnie promoter. Entrance ya dirhams 5 eza UAE oba emitwalo 5 eje Uganda nga 28 October. Do not miss. Nga tuwunzika mu bigambo bibiri bisatu njagala okuddamu okusindika obubaka eri ebitongole byonna ebirwanirizi by'eddembe. I think that is the Human Rights Department. Yes. Basebo ne banyabo abakulira ebitongole ebyo bana abakulembeze mu bitongole ebyo oba abakiise mu bitongole ebyo okuviira ddala waggulu okutuuka wansi nsaba tukole ekyetaagisa baganda ffe babaze gye muli okubaako obuyambi bwonna bwe basaba gye muli. Tusaba basebo ne bannyabo mubaanirize n'omukono oguli loving kubanga omukwano ye Katonda ate Katonda ye mukwano. Buli kintu mu nsi eno ffenna tuli mu nsi eno buli kintu kyonna kye tuluubirira otuukako nze nno ndowooza nti okwo kwagala kwe kutuleetera oluubirira okutuuka ku bintu ebyo. Ewaka mwenna abalina obusobozi obubanga muyambaku abaana bano ababonaabona ba media personalities bintu bingi nnyo bye mupostinga ebimu ku byo nga biri a bit challenging eri omulabi naye nsaba bwaba wakakisa konna nga waliwo information etambula nga yeetaaga bannayuganda okuba nga ayambibwa tusaba basebo ne bannyabo at least postinga video eyo esharingibwa etambule tomanya someone there asobola okureaching out ku video eyo ate munnaffe ayinza okuba nga ali mukulajana nafuna okuyambibwa. Sebo nga tuwumbawumba era nga nsiibula ekisooka kya byonna njagala kukaatiriza ku nsonga y'aba fake agents bakama baffe banaaba balondoola mukama waffe ambassador by the way yokwebaza twafunye nawulidde twafunye ne consular general ali wano mu Dubai. Mawulire malungi nnyo twafunye consular general katusuubire nti anaatuyamba. Tusaba bagezeeko okulabika nti balwanyisa ku ba fake agents abo abakuŋŋanya abaana ate balondole ne kuba bannaabwe bakolegana nabo kubanga fake agent afuna omuntu omu mu government ye nabanga mumalira ensonga zonna naye outcome oluusi bwebaawo newataba okuyambibwa. Ensonga endala njagala kukubiriza bannange bamaama ne bataata baganda baffe ne banyinaffe banaye tuleme okwesiba obwannagamba ku bulamu bwaffe kubanga okwo kuba kulagajjalira bulamu bwaffe ne ssente zaffe. Otuuze ekibanja otuuze ente 3 ziweddewo ewaka weewoze osinzeyo ennyumba okwata otya ssente n'oziwa omuntu ti genda onkolereko nze ninda visa na tiketi. Tambula tuuka ku bekikwatako werema kweganya okitegeera tuuka ku bakulembeze bekikwatako bakukolere ku nsonga z'obulungi enkya singa ofuna obuzibu osobola okufuna w'otandikira. Amanya n'eddoboozi abadde nuwamanya Gracious ku Nyondo Media banange musubscribinge muwagire buli kimu. Nyondo Media ye media yokka gy'osobola okusanga abantu nga ffe n'abalala buli omu alina ensonga asobola ogireeta ye media esobola okwaniriza buli muntu tesuulirira. Tukkiririza mukama waffe
ate katusuubire okuddamu okukyazaako nateera. Nsigadde ndi Medi, Nyondo Media, Nyondo Management, Wike ku kamera, I sign out. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 7 oba noti 7 noti 8 2 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo.